Butelevu ku IT Media Uganda ekiri mu office ya Attorney General wamu ne Uganda Law Society ekitokota mbikuleetedde anti lwaki yagobeddwa ku bwa Attorney General amanya n'eddoboozi Namara Herbert. Kyavudde ku ki era ani amugobye ye yakoze eki byonna wano ku IT Media Uganda. Nkusaba olaikinge ate subscribing nga tweyongereyo. President w'ekibiina ekya Uganda Law Society munnamateeka Isaac Semakadde wamu ne kabineti ye baagobye Kiryowakiwanuka ne bakyambibe mu ofiisi y'obwa Attorney General. Wabula ebimu ku byagobezza abantu bano kigambibwa nti Kiryowakiwanuka wamu ne bakyambibe nga bayita mu ofiisi y'obwa Attorney General babadde basaale nnyo mu misango egimu nga bawanguzi nnyo kuba munnaye be babadde mu kintu oba be bali mu kintu. Era wano bangirako ne bagamba nti yayongera obukodyo okugeza nga okuggyako abo abali mu by'amateeka, fiizi za intaneti, bambi basajja batu ne bakazi batu okusobola okufuna ebiwandiiko biyite legal documents ebibayambako okutuusa obwenkanya ku muntu wa wansi. Abadde avvoola ebbeetu oba rights z'omuntu wa bulijjo ng'akozesa ofiisi y'obwa Attorney General. Wabula kigambibwa era kikakasibwa nti abantu ba bulijjo batuuka n'okutwalibwa mu buguli n'amakomera g'abamagye okubonerezebwa ate nga si kituufu. Kyokka Kiryowakiwanuka wamu ne kabineti ye baabajja bujja mu ofiisi y'obwa Attorney General era nga basigadde okuba bammemba ba Uganda Law Society nga munnamateeka nga bannamateeka okusinziira ku ripooti eyavudde ow'omukulu pulezidenti w'ekibiina kino ekya Uganda Law Society Council. Mu ripooti yagambye nti while Kiryowakiwanuka remains a member of the Uganda Law Society, the council declared that he is no longer recognized as the head of bar and cannot represent the Uganda bar in any capacity. Era wano yayongeddeko nti the decision underscores the Uganda Law Society's determination to uphold the independence of the legal profession and address critical issues affecting Uganda's judicial system. Tulagawa kitokota amateeka ge Uganda galabika kati tugenda okufuna democracy okusinziira ku biriwo. Naye Kiryowakiwanuka nga tebannamugya ku bwa Attorney General abadde amazeeko bbanga ki ye yajjako atya ani amulonda. Kiryowakiwanuka abadde Attorney General okuva mu June guyita omwezi gw'omukaaga mu mwaka ogwa 2021. Yalondebwa President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti mu Uganda Law Society balina obuzibu mu cabinet. Kiryowakiwanuka yadda mu bigere by'omukulu era munnamateeka William Byaruhanga. Naye ani yagobye Kiryowakiwanuka ku bwa Attorney General? Ani yamukutte ku nkoona? Omusajja ono ye President wa Uganda Law Society Council nenga situmumanyi nga situmutegeera bibino. Isaac Semakadde munnamateeka era nga ye President wa Uganda Law Society Council. Family ye oba azaalibwa Masaka, yasomera ku Bright Grammar Primary School. Wabula okusinziira ku results ze yakola mu primary zamusobozesa okufuna bursary ya Masaka Municipal Council. Bano nga basobola omusomeseza oba omuyigiriza mu ssomero lya St. Mary's College ekisubi. Eno gy'asomera okuva senior 1 mpaka senior 4 giyite O level, era n'addayo bw'atyo n'amaliriza A level okuva ku senior 5 mpaka senior 6. Ku results ze yakola zamuleetera okwewangulira ekirabo kya government scholarship e Makerere. Eno gye yagraduating era yasoma by'amateeka. Naye kakyali e Makerere ye yali era weewuunye yali president wa university
mu mateeka. Mr. Isaac Kyemaze Ssemakadde ng'amaliriza amateeka ng'amaze okugraduatinga e Makerere yatandikira ku faamu ya Bowmans abasinga gye tumanyi nga AF Mpanga Advocates. Eno y'emu ku ezo ezeewangulidde erinnya mu by'amateeka wano e Uganda. Naye nga tannaba kuva mu AF Mpanga Advocates oba giyite Bowmans, yatandikawo projekiti ye gye bayita Legal Brains Trust. Eno ng'akyali mu mateeka wansi mu Bowmans farm. Olwavuddeyo yajja ne yeesimbawo ku bwa President Uganda Law Society. Akalulu kaakubibwa omwaka guno 2024 omwezi gwabadde gwa 9 ennaku z'omwezi 28, wabula yalangirirwa era n'alayizibwa omwezi ogw'Ekkumi ennaku z'omwezi 4 2024. Isaac Ssemakadde yadda mu bigere oba yaddirira mu bigere by'omwami gwe bayitanga Bernard Owundo. Essira lye aliteekamyo mu kutereeza eby'amateeka eby'e Uganda n'okukuuma amateeka agafuga omuntu wa wansi. Mwebale nnyo. Amanya n'eddoboozi nsigadde Namara Herbert. Musibe bulungi mpaka we tunaddamu. Mweraba.